Mugebyemizannyo getulina olunaku olwaleero empaka z'okuwuga eza sales zijjiddwako akawuuwo olunaku olwaleero era nga zitandise na bbugumu ku ssomero lya Kampala Parents. Katende Brian katuwe eggulire lino. Nsanyufu nnyo leero tutandise Sales Invitational Swimming Championships ya 2016 tutandise n'amaanyi ddala era bitwali tugoba ndowooza tugenda mpola mpola nga tukola ki tubituukiriza performinga bulungi kubanga abawuzi baffe era nga bw'okimanyi tuli ba champion bawuze nga ba champion tuwangudde most of our hits and most of our swimmers tugenda mu finals. This is Kingdom TV.